whoever is watching, wali fan wa Cindy, wali fan wa Shiba, fan wa Jose Chameleon and all that stuff. For those of you who are disappointed in one artist, those are the artists you give us. Kino kanchi barage. If Sony wants to sign an artist in Uganda, all they look up to numbers, but no real numbers. And in the numbers in the people who have big numbers, talent chibulam. But who numbers is who are those numbers? Numbers is na Uganda, abali ku live eno. Ye mwaba following abantu bano ne mbagamba nti kisoboka. So, and these, you create people we put on the international market. So catch them. Ugandans, when we're creating abantu we take up international market. It's not the producers, no. Producers tulumbibwa oba tufuna ba clients abo bemuwadde obusobozi okujja mu studios affe. Those are the people that come to us. At first they come when they don't know nothing or they don't know anything. When they come to our studios, they pay us to do their work. And then afterwards, bwe mwajja ne mubawa ssente eyo ezivudde mu kivvulu oba kivvulu ki, then ne mubawa obusobozi okujja gye tuli. Bwe bajja gye tuli tuba tetukyabategeerera. Olwo bafuuse bakama baffe. Balina ssente nnyingi, akulagira kola kino, so n'ayimba. And let me give you this another example. These artists mubawadde ssente nti balina obusobozi obusasula studio 3 omulundi gumu ng'akola oluyimba lwe lumu. Ekyo nkibaddiramu. Artists be Uganda balina obusobozi obusasula studio 3 oluyimba lwe lumu n'atwalako luliwo olusinza okunyuma. So we have so many upcoming producers who want to make it in life. Obutali musango. Kati nabo kye bakola bambi. Ayinza n'okumala olunaku lulamba nga bamuwadde busammambiro naye ng'akola ku muyimbi atya ogutali musango. So my concern is mufubeeyo nnyo okulaba mmwe abawagizi b'e Uganda nti abantu be muteeka ku katale waggulu wano basobola competing on the international stage. Ekyo njagalo kibasaba. The people you put on the market should be able to compete on the international stage because you are the numbers. When numbers is creating abayimbi bano. When numbers abayimbi bano ze bagamba. Era bw'oba olaba nti interviews abano eza Cindy, Shiba, oba n'omulala oba nani bavaayo n'ekintu kimu. Let's check the numbers. But who are the numbers? The numbers are you. Where? So I'm not saying unfollow these people. No. Ne mugezeeko okubeera nga namwe mugoberera n'abayimbi bano abalina class music. Music oyo omulungi, music oyo asobola ogendawo international market. I don't know how you would feel singa MTV over those, international awards, BET, Grammy awards, they nominate a person you know yourself, oba gwe wali owuliddeko ku live oba kuki. Okitegera? Nze njagala bannayuganda tuve ku level eno. Tutuuke ku level egamba nti omuntu agenze ku stage nga you have that confident. Nti ne bamusaba akapera, ne bamusaba ki, agenda kikuba. Nti ne bwatuukayo ne bagamba nti oba soundtrack ye y'ekyanza oba kiki kyonna. Tasobola okubeera ku stage n'agamba oh my, n'akuba n'akasuka eddoboozi lye ne bagamba yes, this one has represented. Nti Uganda ebadde ekiikiriddwa. Omuntu oyo gw'olaba gw'oteeka ku katale, gw'oteeka on the map here, oyo gw'oteeka waggulu. Olunaku lumu lugenda kukya ng'ali on the world map. Ffe twabeeranga edda in the choir in church. Twabeerangamu naye nga wabeerayo omuntu gwe bawa okuyimba, kino kankibabuulire. Gwe bakwasa omuzindaalo olw'ensonga emu oba endala. Basobola omukwasa omuzindaalo
oluusi yabeeranga mutabani wa pasita oba mwana wa mugagga mu kyaki oba ebintu bwe bityo oba yafandinga oba ye yagulira okitegeera bamuwe naye ayimbe ne bamukwasa omuzindaalo I mean the microphone, they give them the microphone, but you are the one on the keys. N'olyoka obonaabona naye ng'omuntu oyo representing the choir. Now, who is the choir? Let's take Uganda, we are the country. Omuntu gwe muwa omuzindaalo oyo akiikirira nsi yammwe. I was so happy when radio died. I scrolled on BBC, and BBC named a tribute as one of the Africa's, greatest artists. Owulira ng'oli fine okuba ng'olina omuntu gw'osobola. I'm not sizaala wa muntu yenna njagala munkwate bulungi sizaala muntu yenna naye point yange eri bweti tutandike okucreatinga abantu betusobola okufeelinga proud kati eno tumutaddeyo oba okitegeera. One, okuyimba tekuba kubaatisa. Okuyimba n'okubeera serious. It's like any other business tuganye naye ate requiring talent. Yeah, and I like to appreciate the people who have managed to to utilize their talent. And I also want to okusindika omulanga gwange guno eri ba promoters and DJs, because ffe tubeera no mu studio ffe tufumba ennyimba wabeerawo abaana abalungi bambi naye tebaweereddwa mukisa kukola ki kushininga so nga tebalina talent. Let me tell you, ennyimba ezisinga obulungi oba ennyimba ezisinga okuba ez'akabi n'abayimbi abasinga okuba ab'akabi musobola okulilayingako on the international market be bayimbi be mutawulira oba ze ennyimba ezisigala mu computer. Why? Because we have an industry eri ejjudde abantu abatalengera wala abatafa ku talent. Omwana bw'ajjanga alina talent bamukasuka eri babuukira etokota baagala aliwo alina akakutte akakubi akakoze katya. So my worry is olunaku lumu tugenda kufuna omuntu nga tumusindise ndi ku bayimbi nga tumusindise olwa excitement and what agenda agwe ku international stage. Omuntu oyo gwe musindise yenna aba akutte flaga y'eggwanga nga bano abakabi mubukoze ki abakabi mubalese. Ogwo mulanga gwange eri bannayuganda, the stakeholders